abantu abo okumanyanga bakyamu nnyo bwe basomesa wano ne bagamba era amazima gennyini fe kyatujja mu busiraamu Muhammadi oyo eddiini ye eragira kutta busi. Bw'omubuuza nti leetako bwino nga Muhammadi yatta abantu taleeta. Olwaleero njagala okubategeeza akawungezi ka leero abantu b'e Busia katusomeko ebikwatagane n'ensaasaano y'eddiini ya Yesu. Yesu lunaku lumu ng'ategeeza abayigiriza be mu Matayo 26:5 agamba atya. Yesu n'abaddamu n'abagamba nti mmwe abaayi mwabangoberera mwetisse eki? Titwetisse mmere ya ngeri ki? Nti migaati. N'agamba nti munsawo zammwe temulimuko bitala? Nti temulimu bitala. N'agamba nti buli omu agenda atunda ekyalina agule ekitala. Bwe baali batambula bwe bati ne bagwa ku balabe ba Yesu. Omuyigiriza omu wa Yesu n'asowolayo ekitala mu kiraato kyakyo. Bw'amala okukisowolayo bw'ati n'alyoka agenda anoonya omulabe wa Yesu n'alyoka awujja ekitala omulabe ne yeewema bw'ati okutu kwe kwavaako ne kugwa wali. Yesu n'abaddamu n'abaga oyo mumuleke, oyo abadde tali mu bampinga. N'akwata okutu n'akuzzaako. Kiba kitegeeza nti ekitala ekyali kyogerebwako kitema omuntu ne kimusuula wali. Kati gwe adda ku Nabbi Muhammadi mwe ddiini esaasana na kitala, bwino oyo gwe tomulabangako? Ye bwino gwe wasomanga Nabbi Muhammadi eddiini esaasana na kitala aluwa foyo nga tumuleese? Owa Yesu waali? Bwe tugenda mu maaso mu byawandiikibwa bya Yesu bwe tusomako mu Matayo mu Luka 19:27 ate Yesu wano n'akawaŋŋammula. Wano ye yennyini yeevuddeyo n'agamba nti mwabayigiriza bange obanga mbatumye ebyentalo bibalemye muveeyo. N'aduumira n'agamba nti for those my enemies who don't want me to be their king, bring them here and slay them in presence of me. Ekyo kiragiro wali okiwuliddeko?